The Newsroom, where untold story is revealed. Lop Joel Senyonyi kyalwaddaaki yazeemu okubeera nga azuukusa ekyokubeera nga abanja abaana abagenda mu maaso n'okubeera nga basibibwa. Ono nno abusimbaganye ne Prime Minister Robinah Nabbanja n'amugamba wavayo n'otegeeza nti gwe oyina kibalama aliwa mutuwe. Kakati nno omusajja mukulu waiswa mu Fumbiro avuddewo bubi nnyo ne full figure kwoteeka Rwomushana ate ye Balamu Wuuna yanukudde Kyagulanyi kwebyo byagenze maaso n'okwogera olunaku lwajjo. Senyonyi akungubagidde abadde minisita w'ebyokwerinda Sarah mu ngeri y'emu musajja mukulu ono waiswa mu Fumbiro agenze maaso n'okubeera nga alya obuuka. Nsonga ki? Byonna bibino bikuleetedde gwe agenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera. Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'ategeeza nti ye ali mabega wa Kyagulanyi buli move gyagenda mu maaso n'okubeera nga akola. Nzedde niyo okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ku mukutu guno. Nkwebaza video eno soko gimpere like mwatwetambulire ddala ate etuuke ne kwoyo yandyetaza ogenda mu maaso n'okubeera nga agifuna gwe wenna agenda mu maaso n'okubeera nga otugoberera ku mukutu guno. Kankwe video eno ogende mu maaso n'okubeera nga ogiraba ebigambo bya Lop Joel Senyonyi. I would like to remind the Right Honorable Prime Minister, who told the nation that John Bosco Kibalama was arrested and is in the hands of the state. Madam Prime Minister, his family is still waiting on you to have him produced in court or freed to return to his loved ones. I say all of this for God and my country. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Joel Senyonyi nga ye mukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament olunaku olw'eggulo mukungubagira omubaka Minisita Sarah yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti nga bwe tujjukira n'okungubagira Honorable Sarah kaakati kibusinzira wano okujjukiza Prime Minister nti yavayo n'ategeeza nti Kibalama be bamuyina n'agamba Kibalama baveyo bamuse mu mbuga z'amateeka oba oliawo bamute adde yasinkane mwatu abantu be. Joel Senyonyi abadde mukambwe muko era nkugambye omuliro gunyose mu Parliament ng'omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera. Wabula njagala okujjukiza nti gwe wenna ayagala okubeera nga olanga naffe genda mu maaso n'okubeera nga otukubirako ate ku simu zaffe bwezeewo wansi ku screen tutambuze ensonga buterevu nnyo nnyini ddala. Kakati naawo wennyini Waiswa Alex Waiswa mu Fumbiro ayanukudde full figure yavuddeyo n'ategeeza nti bwe yagenda mu nkomero okubeera nga asinkana ba Olivia Lutaya mbu bamugamba bakoma mu siniya yakubiri tebalina kye basobola kukola n'ababuuza oba bayinza okubeera yadde minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waiswa amutegeezezza nti gwe atalina yadde kabaluwa ka pitu gwate ng'oli presidential advisor. Full figure buno bamuwadde level era kankuwa ebigambo bya Waiswa mu Fumbiro. Nti ensonga za Bobi Wine zibasibizisa ki bwerere nti gwogenda fuuka minisita kyokka abuuza nti oli agenda fuuka minisita ye yafuuka presidential advisor nga talina wadde ali kubbe. Oli abuuza oli abuuza oli ogambye talina ali kubbe. Tomanyi twasomanga nga talina wadde presidential advisor naye agamba ali mukomera nti gwatalina pito nafuka prime minister. Kakati eyo ly'eggwanga lyaffe era n'agireeta ng'ensonga n'akeera ku TV n'agamba kati abaana b'abandi babasiba olina mbuzizo n'abeera prime minister gwe yakoma mu pitu. Olutalo lwe tuliko si lwaffe. Abantu obasibye ng'obasibye lwakuwagira Kyagulanyi Robert Sentamu era ne bana abagenda okwogera nabo bagamba nti akasajja kabasibisiza bwereere bwe babagamba.
kakati nno Kyagulanyi ate Balamu wuno agenze maaso n'okubeera nga amwanukula n'agamba nti nabadde nsubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo kwebaza President Museveni okuta abaana bano era ono akinyikiza nti abaana abaasibwa mbu balina emisango gye bazza. Balamu ye byagamba nti abaana bano eno baakwatibwa nga balina emisango era Museveni agezaako mbu okubasonyiwa okusinziira ku bunene bw'emisango. Ajjukira Kyagulanyi olunaku lwajjo yavuddeyo n'avumirira ebikolwa ebyo byonna ng'agamba nti abaana bano babakwata teri yenna gwe bakwatira ku siini nti alina kyakola wabula abaana babakwatira mu campaign trails za Bobi Wine. N'agamba oba okwagira Kyagulanyi gwe musango. Kakati Balamu kwoteeka ne banna abalinga ye bagamba nti abaana bano bazzi ba misango era baagikiriza naye mbu Museveni alina okugenda mu maaso n'okubeera nga abasonyiwa. Nabadde nsuubira Mwami Kyagulanyi okwebaza gavumenti ne judiciary okuba nti jo abaana basatu baafulumye. Abaana basatu baafulumye n'abasigadde bajja kufuluma. President yagamba bugubugu si muliro essanja lyandibadde lifumba ebijanjaalo naye oliteekamu ne lyaka wuufu muddakemu ne lizikira nga n'ebijanjaalo tebinakyamuka. So President yagamba kwata mpola nkiriko abalina emisango emitonotono baveeyo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mpola mpola abalina emisango eminene abatta abantu bijambia n'ebirala kubawoze koti esalewo deni ndabo ba nakozesa mase yange obuyinza obumpeebwa ssemateeka nga babasalidde okubasonyiwa naye fonaawo abalina obusango butonotono bajja kugenda abavaayo era olugendo lwatandise. So ekirabo kya birthday emyaka 8 abasatu baafulumye naye negayirira muzeeyi obanga olaba TV n'abasigadde obusango butonotono bonna bakole ki baveeyo. Gwanga tuli gatte wamu tukolere wamu. Njagala Uganda eyawamu tenjagala Uganda abavubuka mu abakulembeze ekitiibwa. Kakati Ssenyonyi olunaku lwajjo bwe yadde ku floor ya Parliament yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akamula ku ddoboozi ono nno we yasinziridde n'ategeeza nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga balumba Kyagulanyi bwe yali yava okulaba ku lawyer oba kanso Musisi Kyagulanyi ne bamukuba atiya gas canister yagenda mu maaso n'okubeera nga emutuusaako obusagwa. Ono nno Lop wasinziridde n'agamba speaker nti abantu abali mu uniform basusse okutyoboola eddembe ly'obuntu. Speaker, this criminal behavior continues to happen to citizens and especially supporters of the opposition and leaders too. Last week, my party leader, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, was hit with a projectile by police and the military, causing an injury to his leg, only for police to say that he slid and fell as he entered his car. Stories upon stories of brutality have been told by suspects who get abducted using drones by plainclothes operatives, only for them to be produced in court with torture marks. In fact, some have been freed by courts because of that torture that was occasioned on them. As we mourn the passing of the Honorable Sarah Mateke, may we commit to not allowing illegalities within our forces, because all of us are potential victims, regardless of our political shades, as we have seen in the recent past, Right Honorable Speaker and colleagues. Finally, I would like to re-echo our call for military courts to stop being used to persecute citizens with different political beliefs, as we have seen for young people like Olivia Lutaya and others who have spent over 3 years in jail, with the court-martial denying them bail, and yet no evidence has been produced in court for their trials to progress, coming to 4 years for some of them. Right Honorable Speaker, this is not right, and it should be condemned by all right-thinking Ugandans, regardless of our political beliefs. In fact, some of these people are constantly being coerced to plead guilty with a promise to be freed since there is no evidence against them to date, and due to desperation and years of uncertainty behind bars.
it is easy for someone in such a precarious situation to give it. Also, there are families which 4 years later are still looking for their loved ones who were abducted to no avail. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno Luwomushana emabegaka we yavayo n'akola statement n'agamba nti Kyagulanyi Eddie Mutwe ye yamutuusaako obuvune wuno Waiswa mufumbira amwanukudde n'agamba nti singa buli mbega abeeranga omusajja mukulu ono ekituufu kiri nti eggwanga lyattu Uganda lirabye nnyo era liba liri mu matigga ag'ekika ekyawaggulu singa tuba tulina ab'ebyokwerinda nga bafaananako oba nga bafaanaganako n'omwami Luwomushana engeri gyagenda mu maaso n'okweyisaamu. Waiswa tagabye levo bitooke ebyebigwa. Kati gwe nga bw'omulaba nga bw'omulaba anti statement yo nange najude nga nja kubuuza kati nga gojja suuliya statement gye yakoze is Eddie Mutwe lwaki tebamukwata kati ye nga mbega lwaki tebakwata Eddie Mutwe mwakwatamu abasajja abakulu ne mubawo ekitiibwa olw'emyaka naye nga temuli foyo abamulabako mu kibuga ng'atambula tali mu ssaati akutte emmundu n'ekibooko ku saidi emu ng'ali excited because of power nga RDC wepade ng'ava pade najja mu kibuga akakase kakati nze oyo sinza mumalirako obudde tabangako mbega just yali mupimi omanyi gavumenti erina bambega n'abapimi kati oyo mupimi abapimi bebakola batya bapimi abo abala nga kyaliwo naye nga mupimi apima ki akulengeza akayongolo yafunyeyo 2 ng'akuba eri ayinamu 2 kati oyo mupimi ku street tubayita bapimi kati n'omusana si mbega mupimi era omulaba agenze mu byakupima apima Eddie Mutwe era adaira omusana osasira gyava mupimi oyo si mbega mupimi kanje tandikira nina story gye nasomye nga Luwomushana agamba nti Eddie Mutwe ye yakuba Kyagulanyi akacupa nti ye nga ye yasoma ebyobwambega ekyakimanyi leka naawe yasoma obwambega leka naawe era wabanga yoyombega wa Uganda kati gwenzoga nti kati Uganda tulina abantu ababega ng'ababega afaanana ng'oyo kakati nno Lope Joel Ssenyonyi wano wasinziridde n'asindika obubaka obwenyamira kwoteeka obubaka obugenda mu maaso n'okubeera nga bukungubagira abafamire y'omugenzi Sarah Honorable Minister Sarah ow'ebyokwerinda n'agamba nti omukyalo ono abadde mukkakkamu nnyo era abadde omuntu ayagala ennyo ensi ye nga bingi byateekateeka okukolera eggwanga byatasobodde kubeera ng'atuukako. Ssenyonyi waneeno amaziga agagenze mu maaso n'okubeera nga gamuyitamu nga bwaganzika ekimuli ate oba oliawo ku ssanduuka y'omubaka ono. The Honorable Sarah has passed on just a short while after getting into this office, so she probably has not been able to achieve all that she set out to achieve. As we mourn the passing on of the minister laying before us here, let us Joel Ssenyonyi ayongedde ogenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti government n'ab'ebyokwerinda government ne parliament bafe nnyo ku bantu abali mu uniform naddala ab'ebyokwerinda kubanga bakola kinene nnyo eri ensi yattu Uganda n'okubeera nga bakuuma obutebenkevu. Agamba nti bano balabire ku mbeera abantu bano gye babeeramu kwoteeka n'okubongeza ku misaala oba oliawo obulamu bwabwe busobole okubeera nga bukyuka. commit to improving the welfare of the men and women in uniform. We must resolve, Right Honorable Speaker and colleagues, the question of salary enhancement for the UPDF, which falls under the ministry she was serving, and by extension, police and prisons. The living conditions of our men and women in uniform continue to be appalling. We must address this long overdue concern. Dr. Kizza Besigye ayanukudde ebibuuzo by'abangi bye badde balina nga beebuuza nti kiki era oba tayina oba enkolagana wakati we ne Kyagulanyi yaggwawo. Ono nno ategeezezza nti ye buli kadde ayogera ne Kyagulanyi era ali mabega we nnyo wabula era n'akikkaatirizza nga akinozezza okwenyala nti nze
sirina muntu gwempalana lwa byabufuzi ne bwaba Museveni simuwalana okujjako okubeera nga nkola ebyo ye byabanga byakoze nga si bituufu. Kyayogera ne Bobi Wine nnyo emanyi era abantu obutategeera nagambye nti ebyobufuzi okusooka ne bwe mubanga mukkaanyiza oba temukkaanyiza teri kibafuula balabe era nze njagala nkutegeeze siina mulabe n'omu ne bwaba Museveni ampita mulabe we naye simutwala ng'omulabe simutwala ne bwaba ani ono yankuba biragala mu maaso n'omupoliisi namugamba nti nze nakusonyiwa. Kakati nno musajja mukulu amayikiddwa nga Alex Waiswa mu Fumbiro olutabaalo lw'okubeera nga bawonya President Kyagulanyi Ssentamu alulojja nno munnange wunavudde nagenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti President Kyagulanyi bagenda mu maaso n'okubeera nga bamukuba teargas canister yayogera ekigambo kimu nti Waiswa fuba olabe nga abaana abo tebabakwata kugenda mu maaso nakubeera nga babassa mu kkomera n'agamba ye talaba nga mukulembeze alwanirira abantu be nakubeera nga abafiiririra nga Kyagulanyi. President tuba tumujja ku ground ebiragiro bye yatuwa byali bya bukula making sure nti abaana tebakwatibwa. Ebiragiro bye yampa byali bya ku making sure nti abaana tebabakwata era bye byali binzisizza ebiragiro nti ye yalaga obukulembeze nti wadde yali atusiddwako obuvune yamanya nti kino ekintu tekyali kya bulijjo waliwo obulumbaganyo wali butekeddwa ku bantu be yali ali nabo. Olina kugambye nti omukka bwe gwasuka mu motoka mukulu President Kyagulanyi n'afuluma polisi egamba nti wano mu kasatira kaali mu kufuluma mu motoka we yeekulubolera okugulu polisi nakatemanyi era kyova olaba muyita oli Kituma yakole nababuulira wano nti Kituma yali mukwano gwange ne mbagamba naye kati Kituma ku bugagga bwaliko tayinza kujja kwogerera polisi kubanga tayinza kubanga amanye ebiriwo tasobola Kituma mugagganyo nnyo toyinza mugerageranya n'abasirikale balala tumugerageranya n'enanga benanga babadde bakozi bano be bannannyini katayinza kwogerera polisi naye era yafuna report okuva ku balikusi nakati sijyaliko enkeera yaleeta ndala. Kati no musajja mukulu Balamu Barugahare wonna agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti Kyagulanyi kwoteeka n'abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform mujje twegatte wamu tugende tukulizeeko tujaguze Museveni ng'aweza emyaka 8 egy'obukulu ono nno wali eri mu bitundu by'Eruwero agamba nti Kyagulanyi munnange Museveni kitaffe era n'abaana abo oli muli bazzukulu so mujje tugende mu maaso n'okubeera nga tujaguliza wamu ate mu ngeri bwetyo. I'm inviting you, my brother, a son of the president, nkuyita wamu ne muzukulu wa president Babi Tungo wamu ne bakwano bo bokola nabo Right Honorable Joel Senyonyi, Honorable Senyonyi, Honorable Secretary General Lubongoya, muganda wange baba wafe Nyanzi, baba wafe Eddie Yawe, Mickey Wine, mwena ne Nowe Nakaseke, Honorable Rutamaguzi Semakula, mbaita kulwaka chika kategesi okujja Eruwero we Nakaseke mu Ruwero Triangle okwebaza Katonda okwegata ku president okwebaza Katonda okumuwa obuwangazi bw'emyaka 8 egisoboseze eggwanga okututransforming okutujja mu ghetto netubeera kati nga abasinga tuli babaka ba parliament abasinga tuzimbye ezi beach tuzimbye ezi hoteli tuzimbye tusasula tusomesa abaana baffe ebweru tuzalira ebweru tujanjabira abaana baffe ebweru tukola ebintu byonna ebirungi twandikoze ebyalinga ebyabagagga so oyo omuntu atusoboseza okubikola ebyo yaleeta eddembe naleeta emirembe nakkiriza private sector okukula oyo nga si mulala ye taata wa president yaddako General Museveni. Beyond the newsroom gwe mukutu
Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu soko subscribing munywanyi gwe yakatwegatako ate nno era video eno ogimpereka like etambulire eddala etuukana kwoyo omulala yandyetazogera maaso n'okubeera nga agifuna. Nkutegeeza nti mu buli ddakiika eyita mu buli ssaawa tugezaako okubeera nga tukuwa ekyo ekisinga n'okubeera nga tukola ennongoosereza mu mpeereza yaffe. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu video eziddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.